tuli ku masavu tuva ku masavu tugenda ku masavu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulijjo oyagala nnyo okusinkana Spice Diana sawa eno akuli kumpi. Alhamdulillah. Osobola mukwatako owulira otya? Osobola mukwatako, osobola mufiiringa. Bane Spice gwenda bayennyini ku mitimbagano ku masimu yeye. Wallahi Spice alabika bulungi. Bane she look marvelous. Katagalas Malingas Spice awunya bulungi. Spice ayambala bulungi. Nabotwala nabakanyindo nabakasusu nabakaviri wanatugamba masha Allah Spice Diana masha Allah. Naam. Bulijjo omwagaza kumuwasa kiki ekigendererwa ky'omuyinako Spice Diana? Okumuwasa we musaba omukwano n'agaana sina tabu naye wakkiriza ngamba alhamdulillah. Era mpulaninga kumuleetera eri emmotoka gy'otegedde barobasi kubanga emmotoka zonna no kirasi emmotoka zonna ziina tulinamu emmotoka ng'eyange gye njiddemu eserera Mark X tulinamu barobasi ziri emmotoka ezalagibwa zalina okutambuliramu. Bulijjo bagamba nti no leeta omusajja naye leero omusajja yeerese seeka yeerese oba obuzibu obubiri American Height okyogerako otyo omusajja yeerese mubitiibwa kitiibwa kya Allah. Alhamdulillah. So ensonga ezo si za kamera. Wallahi wulira enjoga ya Spice ensonga ezo si za kamera wotatwala muntu ono abawala ayogera bwatuka ayogera akolaki naye wulira omwana yakuzibwa bannaye Spice Diana yakuzibwa. Allahu akbar. Nze bwe tumanyi kyendiko ensonyi zinkutegenda Mungu akugemuli eno gye bayita riziki. Senga akusabidde essaala nnyingi. Era ngenda musabira kati sinamusabira mbadde njogera bwogezi byakola ebinsikiriza omwagala. Mwagala nnyo kyekituufu. Spice buli wentambula mulota mulaba ku makya ne mulaba emisana ne mulaba ekawungeezi mulaba ku makya ne mulaba emisana ne mulaba ekiro buli wentambula ngamba Spice Diana Spice hata namukwaya kati mwina ngamba alhamdulillah. Namukwaya omwami mudde mwatambula kulota kyembadde nzijako abatajjako agambe ebimusi bya kamera ate tumutawanya nnyo tumubuuza bibuuzo bingi ali shy. wagende walieni kanzu yo n'ogimuwa sharia ya Spice Diana ogireese because wangamba ogirina sharia gyendeese ndaba nga tegenda mutuuka mujja kunzikiriza ndagaane naye ngende naye tebatunda sharia manyiwo yerondere sharia zayagala ezagenda okwambala ku Yidi. Spice ajja kuba mulalamu wanjawulomu. Masha Allah. So far akiziri satu eyokuna Spice no sina akisatu awo twakusanga ku Serena wagamba mbu osaba lwakuba nti oyinza oba otyo kimugambaawo naye wagamba mbu singa okusaba amahale singa kusaba amahale biidhinillah ojja kugamuwa omutwale nga akiyo kyogedde omumu mumanyi. Yes, tulina baziza mukyala market tegendera asaba amahale Spice amahale alina ogasaba nga kuliko taata we nga waali awo kuliko n'abajulizi mulinde tujja bawulira olunaku nga tutwala Spice inshallah. Era Spice nga tutandika butandisa ebya Spice twagala tugendeko out yaffe twagala tutambuleko tugendeko ku Kaaba twala ku Kaaba wali wejiri Shafiki Rafiki Fabaika oyo ye mukama wange Fiki Fabaika ye middleman era Fiki Fabaika ensonga zange yazitambuza wepitamu omwami omusimye kuba ye azze full package kyobomanya. Alhamdulillah. Nazirise kale ndi suffocated. She's suffocated. Yes. Mkwano mungi kati netagwa like
ngumanyire mayisa bimanyira bino ebyo mukwano mungi we bana ina nensonyi nadayana bana izefa buli spice wa spice ndaba ngatogikwata gyo buleti banaye spice bingi nnyo ebintu byosolo mwegomba musanyufu kusinga wallahi nze musanyufu omanyi nali ndi awo nendaba ka vidiyo namwenya we nali kansanyusa nnyo ddala engamba omuntu bwatyo okwegomba oba okwogera ebigambo bwebiti nasanyuka naseka kale byali fani but nabirabamu mu ngeri ey'enjawulo because omuntu w'eddiini baba n'enzikiriza ey'enjawulo naffe emirimu gyaffe gye tuli eno omuntu ayinza olowooza mirimu tosobola kwegomba mukyala muyimbi si kyangu kubanga balowooza emirimu gye tukola nti tosobola kusanga musajja n'akwagala naye ng'ate baba bakyamu kati nasanyuka era nga nange nesunga lwe ndi kusisinkana nabo oba binakyukamu bijja kukyukamu abayimbi nabo bantu nga ffe abayimbi balina feelings abayimbi balina omukwano abayimbi balina eddiini ku mutima nabo balina eddiini batya allah waabwe nze muba amaseeka saagala kusosola mu bantu kyekimu ekyantwala walieni skin nkolagana buli muyimbi era nze seeka working sawa mu makage bagamba nsanze agenza era gwe mubuuze nze seeka we era ndi mu kirabo kya King Saha ne wakutukira wano byonna ebimukolebwako nze aba naagana omunaaza wendi naye kati edduwa gye musabira buwangazi bwereere kubanga twagala ate nammwe mutufeeko mangu twagala mubeere nga mukula tulabe ku basajja bammwe tulabe ku baana bammwe tulabe ku bazzukulu bammwe anti nga mwendi musajja tondaba nerabeko nga nange enzaala mu spice olaba nfa ng'ayambadde olwo nga ekyokola mu kizibu gye bayita bati okwogera kikkirizibwa mu mwezi gwa Ramadaan nga batubuulira batugambye n'abakazi tukkiriza osobola gamba fixa bayikooyo mwewulira badde sikimanyi n'omusaba n'ennamba ye badde sikimanyi ku 17 mu mwaka wakati awo tutandise we tuzze oyo nga yaani oyo gyali mu duniya alhamdulillah mulungi eddiini agimanyi ate asanyusa amanyi omusajja obeera n'omusajja emunju ng'obeera gulume buli kaseera tekinyuma n'omusajja alina okuba nga akusanyusa ebigambo by'okunoonya omusajja bikomaawo omusajja yetumufundika munaye sokondeka ati bulijjo tunoonya musajja katutudde mukyalo buto banaye katusabire spice edduwa muddemu amina spice wanika boti emikono ab'ennugu bafudde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك سبيس ديانا اللهم انصر سبيس ديانا اللهم اغفر سبيس ديانا اللهم ارزق سبيس ديانا أي الله سبحانه وتعالى تسبيرك سبيس ديانا حجر نمكوايا الله مسيمي كشاكو زور نكوروا ليرو okusibula abantu bonna Allah musime byakoledde eggwanga lye Allah asasire bakadde be Spider Allah asasire mama wo Allah asasire taata wo Allah asasire bonna abali mu life yo okubeera nga otuuka wano nako olwaleero Allah ateeke mu baraka byonna byokola akongera amaka amalungi kubanga gano malungi agakumire akongera amaka n'agasinga wano ng'ate ogenda kuzimba ku nnyanja ate nga tujja kuzimba ku nnyanja Spider Allah subhanahu wa ta'ala Spider Allah subhanahu wa ta'ala amute amugaggawaze amutwale Makka ne Madina amongere sente spe ozina ne Allah azikongere Allah akongere sente nyingi nnyo halalan tayyiban mubaraka spice dayana akusabira dua Allah akutaseeko bannugu bantu ab'ebigambo
abamwogerako ebigambo ebitali birungi Allah subhanahu wa ta'ala mutaseeko ya Allah abalogo kubanga mu industry ya mulinamu abalogo Allah bataseeko abalogo Allah kutaseeko abantu b'ebikiiso Allah kutaseeko ab'ensaalwa Allah kutaseeko abatemu akutase obubenje Allah akutase endwadde Allah akonga yongera okusitula amadaala Allah subhanahu wa ta'ala akuwa emikisa ateke omukisa mu bulamu bwo ateke omukisa mu byobugagga byo ateke omukisa mu makaago ateke omukisa mu kidduka kyo ateke omukisa mu bantu bo ateke omukisa mu mikwano gyo ateke omukisa mu miŋŋanda zo Allah subhanahu wa ta'ala n'owootambula obutambuzi obeere wa mukisa Allah akukuume Allah akuuma Spice Diana ai Allah akuuma omuzaana wo Spice Diana mukuuma omwongere obulamu obulungi ya Allah mutaase byonna ebyo ebisolo mutuukako ai Allah subhanahu wa ta'ala kkiriza edduwa gye mpadde Spice omu buli kalungi konna na buli ali wano amuminisizaako Allah amuwa akalungi konna nange ali mu duniya ali mu dduwa eno kyemusabiddeko ebirungi Allah abimpe Spice Diana Allah akuwe hayatan tayyiba Allah akuwe obulamu obulungi wa jannat firdausi Spice Allah amuwe jana amin Spice Diana wagamba agabane ku bizike agaba sente ate nzalese sente ngeno muwa sente mubutu muli mu sente zange bane tweyanziza nnyo mashallah omutima wange nebaza Allah sinagyenza gugula naye busobozi bwa Allah okuba nti asobozesa kintu nga kino okubeerawo okumpa ekirowoozo ekyo n'omutima ogwo n'obusobozi ate nebempise nabo ne bajja ate mu bungi nnyo tuli mu kisibo naye osiba Spice tumumoza nnyo kubanga musiraamu okkirizibwa obutasiba ng'olina ensonga ze Spice asobola okubanga alina ensonga ze ng'asibulula busiibuluzi ebyo ebya Spice ebyeddiini mu bibunzenze kati byeddiini omwami we Allah yagamba mu Qur'an yagamba kutiba alaykum siyam mulalikibwako okusiiba nagafa man kana minkum maridhan au ala safari wabera mulwadde oba ku lugendo fa iddat min al ayyam ukhra lamazani wegwa oliwa naye obulwadde bwa minuti ebiri obulwadde obusooka oliwo obutawona omuntu waba tawona asiibulula omuntu waba agenda kuwona alindako yasobola naye okusiibula naye alindako n'amala okuwona ate n'aliwo ennaku nga idi ewedde anaye tubategeeza idi esembedde Spice osiibuludde abasiraamu omanyi bagamba buli muntu asiibulula abantu Mungu amuwa empeera Mungu n'akuwa empeera y'omusajja gwensanga ku Spice n'owomusooza busooza nja kusomera dduwa wazunga n'ozungana n'eggulu Spice muveeko enzaamu yina bwenti mweti mutaano kibanugune kuyidi yogenda yimbirawo idi ndi kamwes and then ne ku comet store mashupa genzijjukireeyo obusembayo eri abawagizi mbagala nnyo mwebale kusiiba ennaku ezisigadde zonna Allah abateeremu obwangu byemusiibiridde byemusaabye byonna Allah bibawe mbagaza ne idi ennungi nkesifunye mukisa kugibaagaliza seka wange idi ennungi idi mubaraka mugamba takabbala Allahu minna wa minkum tulina ogenda bingi byonna ngenda kuyigiriza ne Qur'ani yasarna byonna obutonotono ddala we bali kunjagala alhamdulillah nsiimira ddala kati ningidde mu tiimu Spice Spice Gadgets mwendi nnyo n'amaanyi nga tetunamalirivu fe abadde ayogera awo nomala n'obuuza fiiki bino byewulira bino obiwulira otya bakwate kutegeeza nti fiiki wali mubuuzaawo baali bulungi kyekyokka abadde nga njogereza ate n'ogamba fiiki bamukwateko lwaki Fiiki yatuusa ensonga zange wa Spice ezisaamu ye middleman yali awo ate ng'agamba bamukwateko anti okumukwatako si kibi ensonga kuba alina wamuyita abagole balemuteeke tugera kusiibuluka ne Spice tuleke tugende ne Spice mu nju asala siibulukusedda
akuba ebifaananyi kuba mashallah kan barakallahu fikum kuba laba omwana waki laba height mashallah akaterekeka ngenda kwagala Spice Diana mpaka kuwulira bubi abanooma tugenda basomera eddwa Allah abakakkanye nze Allah asitule inshallah ngenda kutambula next week naye ngenda kukola shopping ya Spice kwetegekera inshallah enjogereza leero badde ebulamu njagala mutwale ku kaaba eyo gye mba mwogerereza muwene n'ebiro agenda kuva ku kaaba ng'agamba yes naam sheikh naam Spice Diana, I want to take this opportunity to say that I love you so much. Oh my God, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tubategeeza banne ku baidi abasiraamu temwerumya. Tumulya binyeebwa, tumulya bijanjaalo na kawunga. Mulye bulungi, munywe bulungi. Tubakubako njawulo. Woba osobodde okubeera nga Ido Jemala n'ab'eŋŋanda genda mu kyalo Ido gye bali n'ab'eŋŋanda n'emikwala bikuwa mu kiro kino ekya Laylatul Qadr. Ekiro kimu omulimu gw'okolera mu kiro kino ekya Laylatul Qadr gwenkanankana ng'omulimu gw'okoze emyaka 84 n'emyezi 3. Allah yali ayogera mu Qur'an yagamba inna anzalnahu fi Laylatil Qadr, mazima twassa Qur'an mu kiro ekya Laylatul Qadr. Allah n'abuuza wama adraka ma Laylatul Qadr, ekiro kya Laylatul Qadr kyeki? Abamalowooza abali Laylatul Qadr muntu, Laylatul Qadr kibunoomu, Laylatul Qadr ensi ekyuka nedda. Allah tegeza n'agamba Laylatul Qadr ekiro kimu ekya Laylatul Qadr w'okoleramu omulimu gwonna nga mulungi khairu min alfi shahr, gusinga emyezi 1000. Woba ogassa emyezi 1000 gy'emyaka 83 n'emyezi emeka? 4. Womulaba enkya nga Spice Diana yeeyongeddeko kubanga munene muzito tasabiriza. Allah yamuwa yevuga ebidduka mu biraba Range Rover mulaba akyuse nava kweno leero kati bano bakuleetako amalala abakuleetako amalala abakusokooza ogenda bayitako kaakati oba bagenda kwogera ki? Kati Laylatul Qadr hotel be bamaseeka ffenna otuleese. Tusaba Allah Spice akusiime olunaku olwaleero kyokoze, osiibuludde abantu. Olunaku lwasooka okulaba nga Spice Diana olwalira omuntu owowansi nimpulira ntuuse ku mutima. Spice Diana ye mukyala yekka omuyimbi ayavaayo okulwanirira abantu ab'owansi bamulekwa. Spice Diana emabega ayina bamulekwa bakwata ku mukono bakateeyamba ffe tutya bazonto bazolo. Spice Diana yagenda n'ayamba abo abantu bolowooza baggwamu essuubi, n'agenda eri abantu abatawulira, abantu abatoogera, abamenyeka, abatunula nga babaagala, n'agamba waaye nze kanyimirire nabo. Emikisa nabo balina blessings okuva Allah subhanahu wa ta'ala. Spice Diana yayimira ne bannamwandu, Allahu akbar, namwandu abafiirwako babba baabwe. Era njagala ntegeeza abasajja mu abali wano n'abatulaba muyambe bannamwandu abo mubawase kubanga baliko empeera nnyingi nnyo. Bannamwandu mbayambe mubawase, baliko empeera nnyingi nnyo. Naye owa Spice kakati temujja. Allah subhanahu wa ta'ala amaze omusitula, alina okufuna class buli kimu class. Ennyumba mugira aba Spice gy'asulamu first class, emmotoka gye mula first class. Era Spice Diana kusabira dduwa n'ennyonyi w'oba otambula tambulira mu first class. Tuweerumya, leka bano bawaalaalala batambulire mu economy mu business class, gobeere nga wabayiseeko first class. Spice nkwebaza ate n'okwagala obusiraamu n'abasiraamu, ate nkwebaza n'okwagala baseeka omuli Seeka Zubadu nkereye, yes omuli nange nkereye, naye mbadde nina emirimu emitongole. Ennaku zino ze tulimu abawalimu tuli bize, abawalimu final touch naffe ye sizoni yaffe nga Spice Diana nga omumanyi ebyammwe osobola okuba ne shegindi oba ne shegindi ng'oyina hit sister yaffe ya hit